ekyabambega okuva ekibuli naddala ekya Special Investigation Division ekinoonyereza ku misango egy'amaanyi kyavaayo n'okusaba kwayo eri bannayuganda n'abantu bonna abayinza okuba nga balina amawulire agasobola okututuusa ku pisto oba bastola egambibwa okuba nti yakozesebwa ku ttemu erya Richard awamu ng'ate y'emmundu y'emu eyakozesebwa mu kutemula omugenzi Isma Olaxes. Amawulire tulina ge twakafunawo ge tuli mu kulondoola n'okugaziya okunoonyereza naye nga tegannaba kututuusa we twagala. Twasuubiza bannayuganda nti tujja kubawa alipoota enzijjuvu nga tumaze okufuna emmundu eyo n'abagiinako akakwate bwe bujulizi obusinga. Naye bino kaakati ebyokuba nti tukyateebereza kino na kiri tebijja tuyamba mpaka ng'emmundu eyo ezuuliddwa. Mu bufunzi balina obulumi bw'ebiwundu mbuwulira. Dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saaviisi ne mugamba naye dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuutira ddala. N'angamba tansaze kati nadde nkana lwakuba akagiri tankalabawo naye ate kaasaze birala tekaasaze nze naye nga obulumi olw'okuba obulumi nabadde mbuwulira bulijjo mbumira kubanga bankolako nga bambuuza owulira otya siina kigambo kyembanyega n'eki kubanga ndowooza ku Richard lwobanga onkolako ne bwayagala okuuta otya sifa ku kiwundu ebirowoozo byange bibeera ku Richard nenganyi kweri Richard taliiwo. Naye yagenda bulungi yakola omulimu gwe n'aguggusa yessaala yange nkola omulimu gwange ngugguse. Ekiwundu kyamusumba buli lwe bakijja balina okukikuuta. Bakikuutira ki? Kujja mbuganga. Buki? Adam gwe bakuba kusasa obuki? Tebamusannyalaza. Olowooza ki? Mwenze ntyama bwa. Kakati nze oli wayogera okukikuuta ndaba bwalinga oli alinga ng'akutte ogundi ali mugundi bw'ati. Kati ekibuuzo bo tebasannyalaza batemu bwe batyo. Kati ye kyakola ebirowoozo abiteeka ku Richard obulumi n'abwerabira. Era obulumi bwasigaliza ekitiibwa. It's been like a month. Pasa tebamushutinga ng'omwezi guno gutandika tugubaddemu emyezi 2 miramba. Kyokka ate era obulumi obulala nga n'abakuba amasasi poliisi eraga terina kye yafunye kuba emmundu ya Ismail enoonyerezeddwa ebbanga n'ebbanga. Ismail access. Anti baatugamba yakuba Ismail yakuba pastor. Bajiraba wano jjojuzi. Ate baagiraba baalaba ssasi lyagivaamu. Kubanga tubuuza nti yakuba Ismail n'agikweka anaagiteeta kati. Naye njagala era ku nsonga yemu neebaza abasawo abamukuuta abajjanjaba wa pastor kubanga banne teri kintu nze mbadde wiiki ewaka olaba osolo teri kintu kiwamaanyi nga unooba mulwadde ng'osobola osigala ng'okola emirimu gyo kati nkwanga kufaana kwekyo ekiwundu pastor just nze nkimagininga kyebakuuta naye bambi asigala ayimirira n'abuulira abantu be n'atuula leka obulamu butambula gomayo ekyokubeera ng'otudde waka kati imagine mwezi mulamba singa pastor atudde waka. Abasawo bano bakugu kye bakola bakitegeerera ddala omulwadde asigala akola ebintu bye ne bamujjanjaba. Bw'ate we bakuuta bannange mukuba bankafaananyi okukuuta mu bbwa kati akuuta akola ki? Yakuuta mwana gwe wali obusawo ne bukulema kwama akafaananyi we mansala aliwo omwana we yayita nga bakuutawo.
olutambula mu ba celebrities